Mugamba muti abaagala abalungi abeekumira kusenga Facebook mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi byonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero nno tugenda kwogera ku ki? Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku ngeri gy'osobola okusinzaamu omukira oba embolo y'omusajjawo ng'eri mu mana. Waliwo ebintu by'osobola okukola omusajja n'awulira nga omanyi abakyala twagala nnyo okutufaako tukkirize. Twagala nnyo okutuufaako, twagala nnyo okubeera nga ffe like priority mu nsonga zonna. Bannange tampeeweeta, simanya taakola bw'ati, simanya tampeeweeta ku nfuli. Omusajja okuweeweeta enfuli, omusajja okuwunuuna ku kijanjaalo, omusajja okuweeweeta ku mulyango gw'emmana nga tannayingira mu manayo, tukitwala ng'omusajja okusinza emmana y'omukyala. Ate abasajja bo tubasinzaako ddi? Giroowaako ku musajja wo akadde n'ogamba ngenda kusinza ku mukira gwe. Okusinza omukira kyeki? Okusinza omukira kwe kubeera nti kyonna kye mugenda okukola mu nsonga z'okwezina oba ku ssaawa eyo ey'okwegatta ogenda kubeera okikola just kusanyusa musajja ono na mukira gwe, which means togenda kufa nnyo ku bitundu bye ebirala okuggyako omukira ogwa-approachinga with love, with care, with tenderness, ogukwatako mu bufo obunyuma, okukwatako oguweeweeta mu mpeeweeta eweweeza ekkakkanya, kugamba nga omanyi ng'ekintu kye nandibadde nkwata nga mpulira nkyagala nga nkikwata n'obwegendereza naye ng'ate nina okikwatako ng'ate oba okitegeera. Ekyo kyentegeeza, like you handle him with care. Omukira ogukwatako n'obwagazi, n'obwegendereza, n'omukwano na buli kimu ky'omanya ekiyinza okusanyusa omukira gw'omusajja ono. Ekyo ne tuyita okusinza omukira. Tugusinza gutya? Tugusinza mu bitundu bya mirundi ng'esatu oba mu like steps nga 3. Ekitundu ekisookera ddala ky'olina okubeera ng'otegeera nti oba onaasinza omukira gw'omusajja olina okuba ng'omwami ono omwagala oba si kyo ng'omukira guno ogwagala. Omuntu ajja kumbuuza singa kisoboka kitya omuntu okwagala omukira nga nannyini gwe tamwagala. Gyekiri n'abeera nga yeegomba omukira gwe era ng'agwagala nnyo naye gwe nannyini gwe nga talina kyakwagaza era nga takwagala era nga takulobooza. In fact tolina ky'omugamba naye ng'omukira gwe agwagala era nga taguyinaako buzibu. Kati olina okubeera ng'ekimu ku byo okiyina nti either neegomba omukira gw'omusajja ono oba ngwagala oba nannyini mukira mwagala. Osobola okikola ng'ofukamidde, osobola okikola ng'oyogera ebigambo ebirungi, but olina kuba ng'otunuulidde mukira, si just kubeera nga amaaso gali eno mu maaso gange, oli mimwa gyange onnuuna mimwa eno bw'oŋŋamba bannange olina omukira bebi, bannange omukira gwo ngukwatako ne mpulira nga gwonna gutunuulire gwonna bwe gwakula. Ebigambo ebyo bwe bityo bitukozesa. Gutunye gwonna bwe gwakola omusuwa. Bannange olina engeri gy'onsonseko embolo eno ne mpulira nga nze neetuuse. Nga olina engeri gy'oguweeweeta naye nga toguweeweeta kumuwa ke tuyita handjob, but oguweeweeta mu mpeeweeta eno eyimisa omuntu, mu mpeeweeta ey'okweweeta ekintu ky'oyagala nga bw'onagamba akantu kange akalungi kano. Nga yempeeweeta gy'okola ki? Gy'oguweeweeta. Olina okubeera n'ebirowoozo ebirungi, olina okubeera n'obwagazi eri omuntu oyo oba eri omukira ogwo. Kaakati tugenda ku step ey'okubiri, eno ey'okubeera ng'ogenda kufuuka physical oba ogenda kuguweeweeta. Kati tusooka tutya oba tubeera tutya okubeera nga tugenda kufuuka physical? Ekisooka osobola okukozesa emikono gyo, osobola okukozesa olulimi lwo, osobola okussa obussa like n'ensiza ku mukira gwe. Omukka gunene okuva mu nnyindo yo gubeera gubuguma oba omukka oguva mu kamwa ng'ofuuwa ku mukira we batyo gukukolera. Kisinziira omuntu gw'ogenda okubeera nga osinza oba omukira gw'omuntu gw'ogenda okubeera ng'osinza kikyasinga okwagala. Waliwo abasajja nga bo tebakwatagana bintu bya kubanuuna mikira, waliwo omusajja nga yeetaagala bya kumunyigaanyiga wakiri omunuuna, waliwo omusajja nga yagala combination of the two, waliwo omusajja nga yeetaagala dde gukwatako. Kati ekitegeezo ojja kukozesa just mukka gwo ogutunuulire ogwegomba okozesa amaaso go, just actions ezirinza okumuleetera okubeera ng'ayima. Naye bw'abanga tasazeewo oba tamanyi kikyayagala, gwosobola okulonda ekiri comfortable gy'oli. Naye bw'abanga asazeewo oba ng'omubuuziza this will involve ojja mubuuza oyagala nkukwateko ntya, onyumirwa kino omuwa options ye neyeesalirawo okusinziira ku ekyo kyakola kikyayagala, kubanga tekikola makulu kubeera nga ngenda kutendereza mukira gwo oba nga ngenda kuweeweeta mukira naye ng'ate like simanyi ky'oyagala. Of course obanga byenkola nga tobinyumirwa, kitegeeza ebyo byembandiko mba neerimba oba biba tebikola ki tebinyumira, biba tebikunyumira mba nnyonoona budde bwange. It's all about kusanyusa mwami ono, it's all about kusanyusa mukira guno. Kyonna kye kiri oba kyonna kye weetoolako olina kubeera ng'osanyusa mukira gwe, si kwesanyusanga gwe omuntu. Kaakati awo
oba olina okutegeerera oba oba olina okumanyira nti nina okubeera nga nsobola okikwasaganya bulungi nga bwe nina okubeera nga nkikwasaganya. Then ekirala ky'osobola okubeera ng'okola oba step ey'okusatu eno yo gye tuyita ey'omukolo, like omukolo nga mu luzungu bwe nandigambye ritual step. Kati wano eno ba ku step eno ey'okusatu osobola ogikola actually n'ebeera step esooka oba n'ebeera step esembayo where obeera olinga omuntu ali ku mukolo. Of course yojja kwetaaga okukozesako ku bukando buno buwunya obulungi oba obulina essence ennungi ereeta good energy. Olwo candles by the way olwo scents zireeta good energy. Waliwo abantu abatunda candles eza cinnamon. Actually I also know how to make them. Nja kubambako erayo ka short video how to do those candles. Zikuyambako bakikuyambako okubeera nga osika energy omulungi muri mu kwezi na muri muki omusajja navaawo nabeera nga akutenda okubeera nga oli musufu oba nga oli wa mukisa. Osobola okugula ku candles ezo n'ogula ne candles zino zibeera ne essence zirelaxing omuntu nti bw'obanga oli kusinza omukira gw'omusajja ajja kuwulira bulungi. Nayinza okuba sisobola kukozesa candle nga sirina busobozi bugenda zigula nga nja kukola ntya ogenda kukozesa mikono gyo. Okwata omukira gw'omusajja n'oguteeka mu mikono gyo bulungi nnyo nga bwe wandibadde okwata ekintu eky'omuwendo ky'osinga okwagala n'otandika okubeera ng'oguwaana naye ng'oguyisaako engalo empola like in a way of buli kigambo ky'oyo olinganga ayogera ebigambo byandigambye affirmation words ng'ekigambo kyogera kimuyingira mu mutwe ate nga kubanga oba already omukutte obwongo okwata ku binege oba okwata ku mukira n'oguteeka mu ngalo ng'ogukutte bulungi ng'olinga akutte ka bebi akawere omusajja ono agenda tandika okukakkana n'okubeera nga attention yonna agireeta gy'oli. Buli kigambo kyogera ssaawa eyo kiba kigenda gy'ali. For example osobola okwogera ebigambo ebiwaana omukira oba ebiwaana nannyini mukira guno bannange baguwunda bulungi kalabe konna bwe kaseerera pannaye gonna ne ngukwatako bwenti nga bw'ogukwatako bw'okola bw'oti ogenda n'ogunyingiza n'empulira nga nzenna nengaali mubire kwegamba gy'okoma okubeera ng'owaaniriza omukira guno oba gy'okoma okwogera ebigambo bino ebinyumira omusajja bigenda kumuleetera okubeera ng'awulira bulungi. Ekyo kye tuyita okusinza omukira. Omusajja yenna gwe baali basinzizaako mu nsinza bwetyo tolina ky'omugamba agenda okufubutuka waba yadde wakuwa $50,000 nga muwaawukana mukwana akusiibuza $2,000,000 waba alina obusobozi. Abo abaami bamusanga bawoza nti nno gundi w'omuusirika gw'olowooza nti babawoomera bateekayo sukaali mu mmana. Mukwano si sukaali bikolwa ng'ekimu ku byo kwe kubeera ng'omanyi okusinza omukira gw'omusajja. Omusajja bw'omusinza obulungi muyinza okungamba era ajja kwenda kituufu era ajja kwenda ate waba ayinza ate tekitegeeza naye tekitegeeza nti nno togenda kusinza kubanga munnanga ajja kwenda ebyo nabibagaana. Gwekola ky'olina okukola ng'omukyala waba si waakwenda ate ajja kwongera kukwagala nakubeera ng'akusiriwala. Bw'aba waakwenda oba si buvunaanyizibwa bwe okusalawo bw'omuntu ayenda oba tayenda. Eri eba choice gye twekolera n'ogamba kangende nkole bwenti oba kankole bwenti. So byebyo ebyange nsigadde nze Senga Faith 256 kansuubira at least olina ky'oggyeemu genda osinze ku mukira gw'omusajja. Tujja kuba tukomawo ne video engeri y'okusinza emmana y'omukyala. Ebyo byonna abasajja babikola yadde oluusi tebamanya naye ate woba omanyi okusinza emmana darling nja kukubuulira oba nja kukasomesaako. Mubeere bulungi omukama abankumire abanjagalire temujjangu okwo. Yeah.